Kayihura atunuliddwa ng'omu ku bayisobola okubouncing back mu political positions eza government mu kulonda okudda. But he can be appointed a vice president, he can be appointed minister of security or defense or whatever. Never mutebereza okuba nti agenda kubouncing back mu kifo ekyaki ekyamaanyi. Kati engumi erina okutandika kubanga balwanira olusaniya luli. Olusaniya lubakola ki? Era osanga ekinu nga bakiyuzizza. Tolaba bulabi nti bamukuba n'oga nti bamukuba bukubi. There is a reason. Is a threat. Because all biaso ko kuita. Tumukunde agenze kwesimba ku MP. Oza anoonya ki? Yanonye empapula. Bali bonna noono era bonna babatalumu. Atera bali. Kati golozo oli bwajja. Tala bono jihalaga. So ntalo zaabwe za munda. Ne ku kyaffe public. Kayihura tana kyatugamba. Matovu tumaliriza. Ave yetonde. Tumaliriza le. Kyobola batunyiga abamu nga mwami Kyagulanyi avayo naawe zamba bawagira sima abakibasiru abaganda basiru. Nga yakola ne Kayihura yali kanywa musayi by then. Nga ye gundi wa ghetto. Tusirika busirisi man. That guy was a blood sucker. So many Ugandans were killed. Ku orders yakolanga. Nga IGP. Era bingi ebyaliwo byakuta Kaweesi biki byonna nga bayimuteekako. Naye nga bagenda bimuteekako. Manyi omuntu anonya friction. There was a friction between Kayihura ne Kaweesi. Byagira kugula kamera. Zinozola ku Mugambe genda omubuuze kiki ojjukira kye wakola ng'owo omuntu yafa oba amagulu bagatemako oba mikono nga gwa kisanctioninga. Tayina. Ekiro ekyayinza okugamba nti nali mbuvunaanyizibwa bwange. Then kati omuterawo otya omukono nti biditi yabikola. So conclusion yo ku Kayihura yakola bingi. Olwaleero muleke bimulume. Ne byataakola bajja bimuteekako because yali head wa police. Yali head wa police, which police inze Matovu nina mikwano gyange baba kubengazo ne bazimenya. Nange ne bagala okunkwata. Aba police. Yes. By then ngo omusajja gubayitanga Ngobi nga commissioner economic economic crime ekibuli. He was the commissioner economic crime ekibuli nga musana oba yali akolangani nakulo nga je bali ekibuli. Twatunda ettaka actually mbino by'ekibuloka mutunonyeze sente. Hano tukumbuza jenzi ya sente. Mbuye kibuloka. Nkutukube kibuloka kyaffe batwadde obukadde bwafaaga. Tuzira okuberanga otulaba olunaku olwaliro nkwaniriza nnyo okubuuza ko nti osiibye otya afunye okusomoozebwa ofiidde olwaza n'okusomoozebwa okulala kusaasidde nnyo ababadde mu byobufuzi nga tebyagenze bulungi naddala ab'embalala DP Delegates Conference nammwe mbasaasidde naye next time ndowooza kijja kuba beta asobotuka ku buwanguzi obw'enjawulo bwe nkuyozaayoza nina Ssaalongo Matovu Moses mwogezi wa NED National Economic Empowerment Dialogue ebyobufuzi babikola basinziira Lubaga agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Ssaalongo osiibye otya ombuzeeko nnyo oli otya buuza abantu sebo ndi bulungi olamu bulungi obulamu butya naffe gye tuli mpolampola ndi ize oli ize ne toli ndi ize ate ndi cool oli cool actually ndi bulungi ndi bulungi abika obadde mulebulebu wa byabufuzi tubadde mu kalulu ka DP alaba mutenyo akubye ekifaananyi akutaddeyo era namugamba nkuba ekifaananyi gwe kiko omushepu yonna gyoyagala nenyimirira mu maaso nga gwe ango gyoyagala yonna gyoba okikola ki gyoba okikubiramu bw'okiteekayo okikola ebyakola ki byoyagala naye naakiteekayo naye ndowooza n'ebigambo byakiteekayo tebyali bibi but anyway nakyogerako nti bwe tubeera mbene ebyobufuzi bye tulimu ebya liberation si kufiirawo kyokka ate tulina kukolera wamu era ne nkugamba nti zina linjagala sibamala wangule era ndowooza kyendowooza okubaako kyojjamu mu settlements anayogeranga nti singa bamuwa ne DP yenyini ojja kola vibrance yaayo ojja kola vibe ng'ekola ki ng'ejja ndowooza ekyalabise throughout especially mu wiki eyasembyeyo ne mu period y'okulonda kwa nnyini walabye vibe even country wadi ng'olaba nti omuzinzi ukola ki naye kati bano bannaffe ba old guards tebakyalina ebibaluubirira bingi ng'oggyeko okubeera minisita sirowooza nti yeeraba mu budde bw'enkya nga president wa ggwanga
Ne yagamba bamulwana. Tukiriza bamulwana. Ebitubikiriza sala agenda mbigambo bye. Naye akati yayina ebibye. Naffe abala tutena bitukola ki? Byetulaba. Kigambe nti talina nnyo kyazaako. That is why olaba nga afiirawo. Byonna byakoze bya kiralu. Mobile box, mobile staffinze. Ate byonna binanga biri ku kamera. Olina gye n'obuluma 20 abukutte, omulala gye n'ekiveera kikutte, waliwo yabadde n'ekikutiya gusawusa wagukutte, abula waliwo bayiye box nga waliwo olwedde obulondozi 13 ne bayiwawo buno obulala ne babuyola bonna wamu. Kama ngolaba omuntu nti ne bwekuba kubba tebyabaddemu logiki yenna. Okitegera byabadde tushabbe. Waliwo omuntu akubba akalulu. Waliwo omuntu akubba akalulu. Ng'onoonya buloga ne bakabye batya. Oba babwongeddemu. Otegera ng'onoonya bunoonya naye buno bahiyawo ekisaagana beta box ne bagiyiwawo ne bayolera wamu. Olina gye n'ekisawo. Omanyadde ayambadde ogujaketi bwe guti nga buzimbye n'okuzimba wano. Abaana bamukubira enduulu. Buzimbye wano. Ono kwata ku nsawo wano mu lubaga wa DP. Ng'akuta buli mu jaketi bwe guti. Waliwo omukyalo omulala abamuyita oba Kigonya, ndoza Kigonya. Ng'akutte buli mugomesi buti. Kwegamba nti n'okubba kubeeremu ku magezi. Better professional. Naye kati bwambala najjira kutibaganze President General. Chairman nabba. Secretary General nabba. President nabba. Okujjako mbidde yeesayira amagezi. Naye nakola okujjukujju najja muziwa yali yamwesimbyeko. Ye yabadde opposed. Ati kati ebyekira bakoze nti n'okubeera n'opposed. Ziwa qualifying abadde ku National Council all through emyaka ndoza 20. Because of Delegate abadde Masaka. Tewali. Era tewali kubanyonyodde lwaki bamugjeemu. Kye bafubye okunyonyola kyabadde kyasebamala nti bamugjeemu taweza ku National Council myaka 5. Naye njagala nkweka simple logic. Just simple logic. Olwayo bwe tukuba ekirayiro nti ngenda kubeera omwogezi wa need ne cabinet yaffe okumala ekisanja kya myaka emeka 5. Kiggwako nga tuzzeemu okulonda ne bateekawo muki oba ntegereka just simplistically kasa wekiggwerako kiggwako nga tuzzeemu okulonda cabinet oba executive endala. Kitegeeza nti baatambudde emyaka gyabwe 5 executive endala neyingira. Kati ngamba otya nti mwe emyaka gyammwe 5 gyaweddeko tuyinza executive mpya. Naye ate ejyange obwomu gyo tegyaweze. Mu kisanja kyekimu. I'm serving within on the same cabinet. Gwe ku cabinet yemu awezezza ekisanja kyo kyaweddeko. Okay? Kakati ze kyange kyo tekyaweddeko. Mwatandikira wamu. Twalayirira kumu. Okitegeera? Bigwerako kumu. Ideally, ne bwogamba nti nkisisa emyezi 3. That was the term. Era kyekyogerwako ne muki? Musemateeka kisanja eky'emyaka 5. So, by all standards, interpretation gyoba okiwadde, for as long as you inaugurate cabinet empya kitegeeza kiri ekisanja kiweddeko. So, in other words, tewabadde grounds. Ekyokubiri, bwe bagamba emyaka 10, Sibamala yateekako yabuwa ne kaadi za Ssemwogerere. Bwe tugatta ngali myaka 15. Nga member wa DP. Ate nga ali active how nti mulimu na delegates abazze n'abamu gabadde ku National Council ng'abadde yabasiiba sponsoring nga Majwala n'abalala nga yamu sponsoring n'okufuuka chairman wa Katobutego nga yamuteekamu ki ate nga yini ya confessinga ky'omusajja ne sente yazi kati mu byobufuzi oyagala activeness ki esingaawo nga nsobola okuteekamu sente n'abakulembeze. Then kati active boyagala ki membership cards nzirina for all that period of time you're talking about. So in a brief chenjagadde okirialinga kimunti byabadde byakiyaye because ugambye kati omuntu ngazi wakale kati Sibamala tumuveeko kati ziwa bajjemu waaki ziwa nze newe nabiyingira 2016 ogenda okwesimbawo be baali bakama baffe nga tusunsula tebawadde ensonga wona abalala bangi Lukumbuka bamugjeemu yadda agize ku bwogezi. Tewabadde abadde ku National Council tebabawadde ensonga. Actually bo kye babadde bali mukola nga bajjamu bebalabanga twandise threat. Then bwe balese mukati nga ku kya Secretary General ne balekamu Chiria Ismail abadde president wa EYD nga tolera bamugjamu
kati abo kye bakoze bolt staffing ngira kuba box genda kuteekamu tebya kirizwa kulaba babala actually omuntu yabadde nga babala yabadde omuganya ne Siranda waliwo omulala yabadde avuganya ku bwa chairman babaze nga bwe nagamba nti tubala nti Matovu Matiya Matovu Matiya Matovu agamba ne ba stopping okubala nimitandika okucyankalana because olumayambala olukati kyamayambala kyakyamaani mayambala nani mayambala yabaddeko ne mwerabide erinnya ava Busia yabadde president wa that eastern part MDP kugamba ajagala kulaga nti byonna bye bakoze anyway bazzeeko mu bukulembeze because walina okutuukiriza endagaano ya mukama waabwe naye kati ekyo kyekitta ebyobufuzi byaffe nga Uganda nti bw'aba democracy tasobola kubeera mu kibiina ekirina democracy mu formation yakyo nti democratic party then omusuubirawo because bonna ne bwe tugenda tunenya Nuupu naye na Nuupu yalibadde benchmark yakuba n'abakadde but you look at a person or you look at a party gy'olina okubenchmarkingako nga you rather not benchmark n'okola nayo byokoze ki byoyagala kwegamba bw'ogenda okulira ekibiina kirala ekibala ekikuzeemu nga FDC bw'ogenda okulira UPC nabyo bwe practice nga bya democracy nothing now kati ekibuuzo moral authority tugenda kugijjawa tunenye NRM really era kati it's very shameful nti nyimira mu studio ngamba NRM tebana democracy nga nawe joli ku side ya opposition nobody is practicing democracy fenidi tekinaba kuwa because formation ya fechali nto mpya tiwali chamanyi twakoze iki neto manyi na bije binatuuke mutuukeyo nga gunyumye nga nawe mutandika kwekuba ngumi kirageza nti we are lacking a lot as politicians in Uganda kati ate kyokka kitusibala ntudde mabega nti faaba muzo bayize ntero kugamba nti nze byenjagala bitono nnyo mu ebyo ebintu oba mbadde basibadde I can still survive nandi yagadde okuba nti bwe mbanja yagadde kuyingira bya bufuzi nyina timu gyenzanye nayo nga nange njesiga naye ozanye na timu ng'omuntu alina ekiso mugongo akikufumita kutta bakubye omuyambi wa Honorable Sebamala katono bamutte tayina kyakoze just somebody is walking through ono musajja muna DP ono DP ntuwa atobera naye kuba ntuwa ye personal assistant we guno omusajja omito oneni yomuku bakanyama bamawu namukuba katono amutte katinga chechi namutte mudole namwenda kwezi nga n'okutega atategeera tiwali lwaki owagira oli neka yondo nga bamukuba kubanga bali bamuwa offers ave kusema mwana n'agaana they gave him offers n'abagamba nedda oli ng'ojjeko kwa personal assistant oli kitange byankoledde bingi ne bwe nali mpasa yaliwo nga muzadde wange gamba there is a level otukanga omuntu si mukama but kyaliwo tosa muri amulukwe okitegeera Kayondo bamukube katono bamutte member parliament just kaluluka DP kaluluka ki kadipi akati boboso okutta omuntu kaluluka pate kale akati tunatoka kubwe gwanga so musebe ndoza tukatumenyenga tulekamu tojja kuleka mu lwansonga byonna ebyakoleddwa yabadde behind because muganda we yabikulembera musali kati gola basali musali no gandi musebe ntaliyo sali musali yali yembalala oba yali gulu okay nabwa milioni 12 mu 10 nabo wishinga good luck ogenda mukalulu nga bamaze omwanjulira ba district chairperson aziwa mawo okay but waziwa mawo because yali mbuyinza kitwale mbuyaziwa DP naye nga alina okugiya obwangu era na bwetwataddewo resistance onako lwasoose because okulonda kwali kwa Friday twakulemesa mu byekiyaayi Saturday nebigaana that evening personal assistant wa Salim Sale najja nagenda waggulu bamawo gye baali besibire bayogera nze naawe awo omuzanyo ne gwongera okukyukira kwanga ndoza sofa waliwo amagye ndoza agaweranga 10 ne police nga baweranga 10 then ate oli bwajja ndoza nabambuulira mu resistance yali eriwo nabiki byonna ne bongera bayita trackers nya ez'amagye everywhere olaba police n'amagye actually nga bajira okusinga abalonzi obungi ebintu bikyuka RDC najja nakyeyingira mu butebe bayikanusu najja nabingira mu butere head on
ebya pate ebya DP era yawadde order to take him away in whatever means sebamala kati mu process eyo Kayondo wajira ne bamukonkona sebamala ne bambaka Jake kasikafu akumwakalabya akabadda ku order za RDC kakati webuuza nze nwani interest yange banzijeko kuba because sebamala yabagamba mumbuulire idea le mbera mwezo conference you explain yourself tukujeko because somebody is going to nominate you agament is endese dinya lya matia baina ku nominating mu delegates conference ya nominating siku kitebe kati matia ali mu delegates agamba nti nze endese dinya lya Matovu yesime kwa president general senkabiro agamba nze ndiwagira kati awo wabera wandiko omukono agamba nayenze nyine ensonga Matovu gamugamba okuleeta aliko emisango ejannagoma tusobola musi bwesiga ate mubbi oli oba okyali oyaga nti naye ate ng'ogyeko ekyo yasinga okukwata abakazi tetuza kukwata muntu atalina kitiibwa tumuteeke mu bukulembeze. In other words, people have to debate. Kasita baleeteesa bagamba nti bannaye tukkirize tumugaane. Delegates conference yennyini ezo gamba nti kale gyonna emisango tujule naye wabanga musajja bamusiba mu kkomera n'okwetula ne yeetonda n'awa n'ekisonyiwo tukkiriza yalokoka tugende naye obuyinza bulina oba okusinza ku kifaananyi kye tuzimba tetuyinza kukozesa muntu yaliko bikolobero tumugobye. That is the delegates conference, si muntu omu. So wali tewabaddewo okukubaganya birowoozo delegates conference yatudde ne badebating nga nowhere. Era n'okuteekawo chairperson waandise nga presiding officer nga mmawo tebanne bakusatula akakiiko kaabwe bo bagambye we have appointed uyu musajja bamwitaani akulira ebyokulonda mu DP Kennedy, yes, we have appointed. Kani babuuza who is seconding him, ate nga babuuza who ne bagamba Senkabirwa oyagadde we are who is seconding him Senkabirwa ani appointing Kennedy okubeera atwale ebyokulonda president akakakiiko nga yesimbyewo na appointinga ne babuuza ani amusemba amama bagambye ani amusemba olira Senkabirwa omusemba because buli kimu kyali kitegeke Senkabirwa nagamba musemba kamba ekyo kimaze ne bamaze kimaliriza immediate ne basatula olukiiko bindako kitegeza abana akulya akakiiko k'ebyokulonda alonde bwera delegates conference ye mulonda era abantu ne bayita ntwesa amanyi asatu tugambe Senkabirwa Mutebiina gundi akati bagamba naye Kabushenga yaba akatwala ochegere yabakola bwati you understand ne mulonda awangudde n'abira presiding officer akanyiziddwa ku delegates conference oyo agenda okulondesa ba member bonna ne wano yabadde appointed by the management committee, that is Mao, Mayambala, Mbida and Silanda. Kati olaba obumenyi bw'amateeka kati ekibuuzo kiriwo nti bwe kibanga demokrasi amenyebwa mu ffe opposition abaagala okutwala obuyinza tulage eggwanga nti demokrasi akola kati olwo otandise okutegeera lwaki nze mbeera nengamba nti natandika okugamba tulekerawo okubeera ennyo serious nga tuli mu ggwanga erimu abantu atali ki ne twevuma ne bakuyisaamu eggaali n'okolooti abamu ne mwewala n'okwewalana abadde agulya muno kabbiya nga tokyakamugulira naye bye mwewalanirako be mwewalanirako tebali serious. So eggwanga lirina abantu abali serious okusinga abakulembeze. That is Uganda. Okubira ddala ku number 1 Tiwa Museveni is not serious at all. Bonna ebintu byakola it's not serious. Naye kati ate ffe tubeera serious nnyo. Niyo mulaba najja n'abalimbaawo and it is okay n'atambula n'addayo. N'agamba eggwanga lyakuze ka tuli mu tuliyoni 22 naye ogenda okumagamaga mu nsawo nga ate lisijjo wabaddemu n'emitwalo 5 kati olina mu 7. Oba likula ligenda mu maaso likula lidda mabega. Ontobanga gw'osaasaanya ennyo. Anti tulina ebintu waliwo kye bayita economic growth ne economic development. Abasoma ebyenfuna ekyo byanjawulo. Economic growth ne economic development. Byanjawulo. Even growth is not there because growth tugirabira ku production. Biki bimufulumya ng'eggwanga. Biki producing. Development, you look at the quality.
yabimufulumya personnel makubo masomero malwaliro oba kitegedde naye byonna tewali kyolaba nti kino mu nkola y'akasajja nti sanyaze gatuuseewo tewali n'amasanyazo we gayita gabayita ku mitwe and somebody comes up and say tukuze ebitundu 6% rate kwe tukulira so tulina abakulembeze abatali serious nga bakulembera abantu abali serious kiregeeza tulina okutandika okulowooza okwesalira amagezi oba tubikolanga be Syria buli omwana onye kikye tusooke tujjako obukulembeze obuliko tunetutenkanya oluvannyuma I don't know because even the leaders we have are not serious even the opposition where you would expect serious people to champion the cause they are not serious they are too selfish bannakigwanyizi buli omu yeeyagaliza yekka and it cuts across in all parties ojja kusanga nange wano kunga nti onzija kubwogezi bwa need nga nfiirawo naye ng'obuuza bakusasula mmeka naye nga gamba nze tonkwatako oba ebife ebirala tebiriiyo nga nfa kati nga baga nedda tuteekewo okulonda wesimbawo ne Edwin yo nga nti ati tukwesimbawo ku byaki yaliyo nga tukola ekibiina agenda akola ebira tumuwa wa regional representative you understand internal democracy taliiwo and that's for real omuntu akunyumiza eri abadde mbalala eringa firimu firimu yennyini naye kirungi nti byalabiddwa ku ki so akati kyembadde nze njagala kwesiima kwebaza bembadde nga nkubira omulanga bannadipi okulonda Sebamala at least mwamulaze obuwagizi bali bazanya ebyekiyaye ne bannadipi nga bannakibiina mwalaze Sebamala obuwagizi era sijja kulimba tatoma era musanyufu is very happy and I personally am happy kubanga sasa twabyogera n'otukalinga abantu nga 10 nga bachantingira ku musajja katika era wali badde ombuuze niyo Matovu obadde ng'okoola wana abantu oyogera bino ku TV ku radio tiba respondinze ne wala resistance asose day 1 Friday day 2 Saturday day 3 paka twakoze eki twavuddemu nga munnaffe bayiga yala batumufiiriza ne bayiga bangamye tabeda nko serious kachanga ali kati lulume for kuteeka resistance yabadde alabanga abafiiriza ye ekisooka nga okuvaamu kwono obunyiivu bumukolera kati yanga alaba ffe tulemerako tukiyiwe tumufiiriza tugamba era Sebamala bwe yakwedde secretary n'agamba nti ze kyesiirye sikiwanda muddusu kulemesa mula kikola kiri kiikyo genda okole ki nakiwalulume lulume box bazimugyeko mu maaso nga wali bwati ne bazeetikka ne bazitwala ng'alaba ne bakola ball staffing ne bakola byonna naye singa yakkiriza timumanyi wantu wali plan because wantu wali plan ate ku bifo byonna ono mulala yadde musajja mukazi aliwa ng'ogyeko lulume waliwo omulala yabadde yasimbyewo Eritya musajja yafunye obululu 5 mu 5 yabadde akaluka ka abantu babiri it was between Mao and Sebamala now Sebamala bwe yavuddemu then yawululume n'atekinga yatambula mu balonzi yagenda of course yali ategedde wano ngera abadde nga bategerawo so kati lwaki momentum wagirenga y'amaanyi ku mulundi guno okusinga ku byali ekatoomye okusinga ku byali embaale ti this time candidate yatambudde n'anoonya abalonzi because twatambula ne Sebamala ne tugenda Greater Mubende ne tusinkana abantu ne tuva Greater Mubende ne tugenda Fort Portal ne tusinkana abantu ne tuva Fort Portal ne tugenda Arua ne tugenda Ebunyolo ne tusinkana ba delegates ne tuva Ebunyolo ne tugenda Arua sinkana delegate tuva Arua ne tucross ne tugenda Acholi that was Gulu ne tuva Gulu ne tugenda Mbale bonna abejinja ne bakunganira ne tuveeyo ne tujja tusinkana n'Ababuganda Greater Kampala Metropolitan ne tuva mu Kampala Metropolitan tugenda tusinkana ngaba Greater Masaka then ne tuvuga tugenda tusinkana abankola ekigezi nti omuntu yanoonyeza kati nga buli muntu azze bamemba abazze nga they have a candidate eyabatuukiridde nga abantu babamanyi because you know some of the delegates are first timers bapya but ono yabatuukidde gwe bakola ki gwe bamanyi
ne mao bamuwulira nti ye president beyayita ba chairpersons n'owabakyala n'owabavubuka beyatwala eggulu they were 220 around there beyatwala eggulu kati abalala abaali badde ng'ababe babajje bayita Stewart University I think yes abaana gye babajje 86 of them nga siba nadipi babawadde emitwalo 5 bajje bakoleki kati ate bo abaana bwe bajja ngera mmawo tebamutegeera kati ate bamubuuza ate yaani akati babagamba ndika kati ate kibalondesa oli ate bakuteekamu zikoodi akati kibalondesa oli musajja abaddeko alemeddeko kati ate waliwo ono this gentleman is handsome being the young chaps he's handsome twagamba now this is our other candidate tumulumbye olwo gye bwasuze kati twabuuza mbakoze babawadde egi andi babawadde 5 okay noba ne kadi eya DP zona ya kadi zabadde mpya ngo zaba mpya kadi ya DP national ID ngajina nakafananyike kati tugera tubugwamu kamba okay tunyumya tuwabula candidate this gentleman is handisa baba wadde kanti 5 kati awo kiddako obo kimanya nti bibyasobedde mmawo abalonzi byalese batuse wali nganda befudde because atuso okuchantinga balina setting arrangement ngabo yabadde ngati bachantingira kuseba mala natia ngai nakola bwati awera mbide westukidde muganti bano nabano bakyuse bagendo bagamba nti nedda kati balesa abankole abo chairman bagoni makumbi abakulira abasoma kwa yatwala ebendo bendeni ane tubagwamu nababocheza wayaya muggo muggo awe ekiro tubalabalamu abo bali bamekaawo ayi omulimu ne gutambula andi byagenze okukyuka haga nogwo gumawo nga gumawo gwafuse gumawo nonkogwo nga bali kuseba mala abantu nga bagudde deddalu because it was all about talking to them nobalaga future nti onta kyagina ono yali mu future ya minister tutunonya future ya Uganda DP etwala buyinza etereza Uganda atono atwala bukulembeze bwa DP kufuka minister that was the only difference kati nga ebibire etenjawulo but anyway akaluka abaddemu bingi ebyalabise naye there are some lessons you have to learn bochiba nti akaluka ekibiina nga kya opposition not even ekibiina kya NRM but nga kya opposition kasobola okuba made nga bwe kabadde lowooza generations etugendamu ng'olwana ne state butereevu because ono state yatuweerezayo kannaswi sina mukono yatuweerezayo kannaswi okujja okutaasa owaabwe kannaswi kanaka tukasukira naye kabuuse buusaawo buli omu n'akyakyala kati olwo batukasukirayo omukono tuli mu generation what do you think is going to happen guys are ready to kill just because of Democratic Party era fe okutuuka okugyamu omuliro twagambye tugenda kuttisa abaana b'abandi maye bw'obeera komanda osobola bano bakyajinga ne balumba nibadde balwadde batta definitely ku Sunday afternoon twa withdrawinga tuteeka bayiga nga yalaba tumwononera ekintu ateekera center stage naye gye byaggweredde wa 3 naye singa omanyi 3 byafunye nti mukubeerawo okwentayali yabadde abantu 15 naye yatuuse naati yakoze speech n'agamba nti bannaayi nfo kyokuleka kino ekintu tukiriza sebamala bamuzijjemu bannaayi mu mpaaka lwo omusajja tumugobe so abamu ne bamuwa abalala balinye ebbaasi zaabwe ne baddayo Bakaramojja bo baga twaze kulonda sebamala waliwo West Nile big section of West Nilers bagamba we are tired of Mao kati yono yafunye obulwadde lwenda simanyi bankaga mukaga Mao lwenda kaga mukaga baga so mwendo gw'abayiga ne rulume ne litia nagusinga ba delegates obungi kwa delegates badde 10 mu 2 mu 8 boga tobwa Mao n'obo libuli obulu 103 ndozanga mu nkaga mu 5 yindako badelegates badde 2
Nkaga 1208 naye kati bugatta mbawo bwe yafunye n'ogatta obwa bayiga bwe yafunye n'obwa oli 5 mu 5 bwadde bululu 1300 ndowooza mu 5 mu something wankaga bwati lwako figures sizinawo no wazichekinze kati omuwendo gwasinze abalonzi obungi which was okay wanga jukira bota jetira bali babazenti bajja kuleta y'abantu ng'ebikumi ebi bagametu abadde 8 manya ebikumi ebi nawo bitudde bito oyinza okuza nti 8 lukola ki kati ffe kye twakola kampu negamba nti buli delegate ng'oli delegate genuine delegate basi gyeri eva mu West Nile basi eva Erango gyeri basi eva Kyoli gyeri basi eva Nkole gyeri okitegedde eva Tolo gyeri bonna ne bajjawa kati bageza okulaba nga ba genuine voters bazze unexpectedly and that is why majority babasubiza mu tenti basubiza ku bisubi nga tebabona kulya ne baggalawo toilet bazisibye babawadde omumere ne basiba toilet ne balumya ate enjala nga bakufuka tona ogenda gwegula akazi kebwe tolina ujja kufuka ate ogende bweru ate bakutawanya okuddamu okuyingira ekyabadde wali gabadde maziga muganda kale vulugamba nti bwekiba bwe kiri abantu ba delegates betwaleeta baliyanga mu bad around 600 genuine delegates abalala mawe yabetikana abaleta because sente za party then bano bali baleseeyo kubanga bali balina boys invitations betwaliza mbadde nga lukaaga lusanvu betwaweereza zi bus nezikwaki netugamba okemwe temubona nnyo ne buli alaga nti ali naffe wokusula weewali netubafunira buhoteri bwabwe babuzite zirogi gibasuze we had around nga 8 but of course abantu basula nnyo very comfortable searching ebintu yabangi ekitanda kimu kisulako abantu babiri but it is okay netufuna emifaliso gyaffe zyabadde nga 10 ne bajala wansi nga mufuna logi yamwe gimufunye etwala wameka ku bitanda nti etwala abantu 10 then mwalamu emifaliso gino wansi kamba ne bebaka naye ekikulu kiri nti ebinabiro weebiri ku makya bayisawa 2 nga kapirawo kabwe kayidedda kachayi kabwe akamata kuba twadde mu nga omanye eri mbalala kachayi kamata weekali kakati bagenda okuva ne banyumya emboozi ne bana bamawo yasuzizza nga abamawo tebabuwadde kyakulya basuze mu basa abamu imamu makumbi abamu yabasuze wakewuwe basuze bali 12 nga tayina we bebakani basuwa mu basi tebabawadde kyakulya ne bafumbira kyayi omukalu kali bagenda okutera kitingana bano nga ono bagamba jukira muva mu region yemba mwemanya abamu mumanya abamu nga butaga ntuli bawo mu Kampala higa matiye mu mwasuzeewa afuzo no mungona afuzo mu bus ukakasa tufunye kashiti mwazeria ati ne deri mawo yatutteyo kali bagenda okunyembozi gategatta abeno balide kapirawo banyedde kututa banabi abeno basuze mu bus ne kachaya akakalu baba subizo bawencha enchate baba wadde kubanga every time oyitawo bafuuka bakyuka buli bakyuka nga babavaako buli bakyuka nga baneglectinga anti ebintu byatabuse twagenze okunzika olunaku olwabadde bandu wali wa Saturday twalina congestion gye twasuza abantu nga bazze anti bonna bavaayo eri nga kati goyinza okubeera ewafu ne bavaayo ne bajja of course nga mulina okutekinga charge whether bakusupporting what bakusupporting but you a leader Samala zenga zakoze zengamba kwa parliament lulume ngati yazikoseze ezo because bonna babaka ndoza kati kino kisanya kyakwirwadde bamu kisanya kyondete yaliyo nekiri yaliyo bonna babaka nga ina sente nyingi okusinga ko kuona otambulira motoka kibayirawo otambulira motoka ki mbulira njala kuddamu otambulira motoka ki njama kibuzo kyange nzira nange ngera kuddamu nawe ziramu tolina motoka Canada atambulira motoka ki simanyi sigira banga kai atambulira mu bagita Vanguard njeru simu na mawulire gutoli mu na mawulire mwenkana byanjawulo bonna babaka basasula musala mwenna muli banna mawulire kule TVM okay abakola ku TVM bonna bali kye kimu simanyi kati okay. Bano bonna babaka kale gwakwatira kamera omuzasula mmeka sente zetu zive ko toziyingira muli banna mawulire mwenna toziyingiramu kakati njagala tutegeragane ku kintu kimu
nkubuulidde balabiriddwa fanda yani gwe interest yo eze mu sente because tosobola kukosa sente ezo zonna nga bwoziraba nga nzikubaliremu yandibanga yasasanyiza akawumbi kalamba nzikubaliremu olina simu awo gijeeyo kati njagala abatulaba mubale njaga tukitwale Linda koddamu kino. Tugenda kuba sokoddamu kino. Akozesa zize ngomba kwa parliament. Anti kati mbuuza kibuza nti akozesa zize. Akozesa zize? Oba ina fanda. Whatever oba ina fanda niye siba zize. If I'm funding you, nekwa milioni 10 n'ofuluma n'ogenda sente ziba zani ezo. Ziba zizo ziba zani. Obambadde sente. Ziba zizo. Abatulaba mutuyambe. I'm funding this gentleman. Okay? N'afuluma gate eno na muwadde milioni 10. Sente zo ziba zange ziba zize. Njagala nkuyigiriza okubuuza ebibuuzo. Buuza nti Sebamala akozesa sente ze. Then kakati ekyo kibadde kibuuza azijjawa. Njagala kusooka kubalira sente zo tutegera omuwendo gwazo. Alright? Kankuwa ekifaananyi ekisooka. Kitwale nti abaka bali 12. So kumpe ku simu yo ano di. Bali 10 mu nebo tabala. Mpa ku simu yo. Tugende mu maaso. Andi njagala oyagala kugenda kubala. Njagala nkwenga bwobala. Ku calculator. Bali calculator. Kati soka tubale. Regions 15. Right? Buli region bajiwadde basi ya milioni 3. Kubanga ekira akola top up. Nekitwale nti buli region yaji topping up milioni smeka 3 okufuna basi. Ana mutano zinotinze. Izo zimu. Buli mubaka eyazo ba delegate. Kitwale nti amuspenizeko emitwalo 10. Bali bameka. Bali 12 mu kinana. Kumi ntono nga mawe yasipenize ebiri. Nogumu. Ate naye ngaba mukopi nnyo. Hali kugambye 10 ntono. Kati zafuse nyingi because milioni 12.8. 12.8 gata kwa 45. Gata kwa milioni 45. Milioni 17.3. 17.3, right? Kakati kitwale nti milioni nga 2. Sagenze mu maybe obo kulyalya bikibuchawo. Kitwale nti kulyalya. Tuweza milioni bimeka? 2. Tuchali mu milioni 19.3. Nze nyazi wala 2. Kale tuwezeza 2. Tuweza milioni 2. Okay? Kati kyekira kyayinza okuba spendinze ko sente awo. Biyitirivu. Tulibale katukyali tuli wali kwa wali endulu yavugidde nze jalo soka tuva tudde walala soka tuve wano tuve wano mu ntabwe kuba mu ntabwe wano wabaddewo mawe yakubiddewo endulu agamba talabanga ku sente zifaanako bwe zityo kituufu kozera agamba abamu kuba mu funding Sebamala ono bava mu enaale wabanyisa mawe now tulabye milioni 2 siwe kiri kati milioni 2 ze tulabyawo mu ntabwe Kiki kyakyanyiza okuba ataddeko sente mu ntabwe bipande ne bipande bali mu ntabwe ebipande biteeko milioni 2 ntini ati atimba kyalo kyabadde kya branding wali t-shirt kale kiteeko milioni 5 David ntandeka teka 5 njatubere extravagant njatuzo tuzinanule 2.5 tutaddeko 5 2 mwameka yakubiza t-shirt ngebi 14 obwa zirabyeko olina t-shirt ojimulageko quality toinayo ya mitwale 3 ya mitwale 3 yamukuba ono ye yagendayo kukuba t-shirt nkugambye ya mitwale 3 ne njawulo yetu gitekeko nadaze sifayo zetu kati yo basi kati kwa kitwale nti mweyo logistics bipande ne t-shirt adamu ne wao nyine ensonga jenyalo nze njagala wate we wali interest kubanga watte ebyobufuzi lwaki wendi we watte ebyobufuzi byaffe katuli milioni 2 mwameka mu 5 kati kitwale nti ba delegate sibonna 12 yabalaba of course okimente yabalaba tukola assumption nti yakola ki bonna yabalaba era buli omu namusipendako emitwalo 10 ze milioni 10 mwameka tututa assumption nti bonna ba delegate but of course yakola ki yabalaba naye tututa assumption nti bonna iwe yabalaba muntu ku muntu era buli omu namuwa emitwalo 10 2 ye toto navuga amafuta ne hoteli bwe twasulamu biki nabo buteeka mu milioni 3
Bwoteri n'amafuta muteeko milioni ameka tuyingidde milioni meka milioni 4 publicity ngabadde abannamawulire wabirabyeyo tebyaliyo tojja twogere kye twalabye ogula ku mazzi kakati nalabye press conference twakoze jjo yataddemu milioni zabadde 2 bamawulire bijasi bino baba 5 6 biki waliwo van yabaleese biki ebyo milioni meka 2 kati simanyi batutwale ku rate eyo press conference zakoze meka nazo tuzibali nti milioni 2 buli jakoze tugambe kana zakoze 10 ze milioni ya meka definitely teziweze yakoze press conference za dendo za 3 ne nazo tuzinanule tugambe nazo yatadde milioni 2 in publicity ze milioni 4 ameka 4 njagala oyogera amazima ombaka parliament nga anoonya akalulu atekamu sente meka just normal MP lunana oni abadde anoonya president general bwaki bwa DP and you tell me somebody anoonya president general bwa DP nga alina okutambula anoonya ba delegates yaspend million bina meka binamu abiri that was too much kiri kyabadde ku bukopi bwa mawo tu omuntu nga tutambula emmotoka yesooka Range Rover eri ku UBL kitegeeza nkadde teyagiguze eggulu gundi V8 gyatambuza endala yabadde convoy eri ku UBJ naye kitegeeza si mpya Benz endala ML eri ku UBJ naye si mpya tutegeraganye ezo emmotoka za bbeeyi kati njagaloze omuntu kwa background yako nga neka convoy kali musika akakati kalimu milioni toto bogattamu omugatto gwazo ziri milioni nga kale lukaaga tukwazi kaddiye zitwale nga kale ziri mu 4 kwazi kaddiye nesinga zibadde mpya gundi eri 5 Range Rover eri 3 neri yadenga mu 10 olaba nti kali badde kagenze wande kati n'obukadde inaza walichengeza ko kulaga ki nti oli ayina sente za ine emirimu gye gyabadde akola for all the time era ina investments ze okwata milioni 4 n'oseka mu kalungu ononya president general si kinene naye olw'okuba abantu tebabadde used na such forms of campaigns kyakubiza abantu ki enduulu oyagala kuŋŋamba nti ezo milioni 4 zisingeza mawo emilioni 2,210 ze bamuwadde Salimu kubanga ezo za buzz declares that was the support yibawadde mawo okutambuza ba delegates okubajja eggulu ne first station na biki 2.1 billion kati kyogamba 420 million nyingi nnyo okusinga 2.1 billion guy sente yabadde aziina n'azikonera secondly abantu bano abazze balemereddwa obbaliisa pate eyina sente pate yabadde ne budget ya milioni bazawadde 85 okulabirira then oteko na allowance yabadde ndoza ne like 1.5 billion okuba waliko allowance akabazaawa ewaka sente ezo zabalemi okugaba instead mao ku Saturday kiro yakwata sente ezo n'agaba emitwalo 2 ku buli muntu babiri kabanda yakwata omuzinda n'abagamba nti ezo sente ze babawa za pate si za mao ng'omuki ne mao yali azigabanga bonaga nti abookyayo era kyavuddeko embiranyi y'amaanyi babiri kabanda kwa Katonda bali mu muwa obuwanguzi kuba badde bagaba bugabe obantegere kyentegeeza so njagadde okuba lyo omwendo gwa sente nti okuzigaba nyingi bulugendo zibalirira sente ki ntono okuzibalamu wano sente 420 million zilicho money ku muntu anonyo president general wa party okutambula eggwanga lyonna olaba Katumba oye ne mu bunafu bwe era akozesa ebibiri nga atambula eggwanga Katumba oye okusulako n'abantu be okutambula eggwanga olikola ki era ebibiri abiteekayo kakati sebo mala an engineer for 20 years abalatambula musene kugambi emotoka zalina nkadde simpya kwana gende musajja yaliso omuzinga gw'emmotoka ani yagumuwadde naye kati mao yabadde akikozesa nti onana fanda ye speaker fanda ye prime minister naye gwolowooza bafandinge sebamala bali mu kufandinga oli waabwe ddala but again bamuwadde 2.1 billion n'agaana zigaba n'akuba enduulu ku 4 so ndowooza money wasn't an issue. The issue was how do you use that money you have, because politics wa Uganda is money. Ekyo kyo tukikirize tukole ki
politics wa Uganda is money. Chairman Electoral Commission yakugamba ati atabe na milioni 5 tagenda kujiyo kalulu. You think he was joking? Just came up. MP wa umalo jobere wansi wa President General. Ka President General nga niwa President General. Ila kwesa binamu abiri endunerawa. So ndoza tuvembi okusaga. Ebyofuzi bya Uganda byafuka byaki bya sente. Now banyini ba delegates betwogera ko ngira ba global chayo. That was it was given. Saga na cheko ekerera. Yatuvewa Matovu. Manyi ebintu ebyadenga bya filimu ebyembalala. Of course yabadenga filimu nenga ntufu. Era bo oyagala okulaba filimu ezefaananyiriza n'ebyembalala nonya filimu bagiyita Dawiru Windi yabakole ya politics. Omu yabadenga Sebamala kubanga yalimu omu nga ina influence. Omulala nga tana influence. Ndoza bagira bako. Kati ayagala okulaba endala ya America bagiyita designated survivor. Nayo jajjino era nayo jajjira. Matovu njala tugendeke wa Kayihura. Yakomyewo mawulire nga yemulugunya. Abantu okumusibako ebyokubeera mu nkwe olukwengo olw'okutaka Kagezi Kaweesi n'abalala ng'olwo bamaze okupininga Nixon agasirwe nti yali omuku ateeberezebwa ku baali mu lukwe lw'okutta Joan Kagezi era ye ne bamukwata okuva Kayihura bwe yava ku bwa IGP bwa Uganda bino bibale tebijja nnyo naye olwaleero ennaku zino bwebiri era namulaba ne mawulire nga yemulugunyanga aga Banayuganda si bantu bangu. Lwaki ensonga nga zino zivayo olwaleero bamuvudde bwe buti ku Kayihura naddala? Kakati mutwalo lwa pirawo nga lwaba lwanira ebifi ne sowaani basoojasa Kayihura ali very instrumental and influential during his time. Era bingi ebyakolebwa nze nange Yesu akumujjako. Wafaayo nga munnamawulire okunoonyereza betwayitanga abawala b'entebe be batta. Baabaziikawa ab'enganda zaabwe bajja ne bakireiminga bwe bakireiminga baababawa era mwakavalingako omukolo nga ab'enganda b'omuntu oyo yatiddwa ku b'entebe baguziise guno ne baziikayo guli wakiri emirambo ng'etaano kubanga bakusukka abiri. Simanyi oba you have that memory ng'osooka okujjukira nti because musaga ezo abantu bafa nnyo kavalinga wakiri ku social media nti emirambo etaano gyo twagigoberera netwala ndi bagiziise nti guno bagutute ekyajubira baguziise gulu so omanya ebyali fa wafaayo okunoonyereza kye baayita ekitta abantu ky'entebe eky'abawala literally tekyaliyo. Bakwatanga emirambo okugijja mu ggwanika ne bajja bagisuula actually nga bayiza okuddia omulambo gumu nga gwe batambuza. Sandi byogedde wano njagala kulaga Bannayuganda how states operate creating a fear. Creating a fear they can do anything. Nda ekibuuzo nze ekizizza eri abalabi wa program. But later abamu comment section oba nabikuwa nti ku bantu 20 be bayita abawala b'entebe abaafanga tulinayo abataano betumanyi baziikibwa oba ab'enganda zaabwe nga bajja ne bakilaiminga nti onna omuntu waffe yabuze muno mu ntebe naye munaye twamusanze yafudde oyo omu 2 3 4 5 like that. State can do anything to create fear. Ngetuli ngubase omuntu afa refresh mamuno naye mugwanika ne bajja bakusuula awo. Nyenda kuzze mabiga mukalulu ka Bukoto Central Sebamala ngesimbyewo bamusuulira omulambo mu mbeera nti yasso omuntu nenga tekuliko bawonde tekuliko kiki oba tegere ensonga. And this has happened. Neba nebyafuza abalankakasa mufunyeko ku bikango bane bifaanako ng'ebyo. Nambya fitira bine bya oli ayagala kutwala ko ttaka najja suulo oba mundu mubirabye ne basuule mundu mu nyumba yo bagamba kusanzire mundu nenga actual thing is bagala kutwala ko ttaka. No creating that fear to make now Kayihura yasobola okuva n'akuba endoolu obayimusibako naye bwe tuba tuzzeeyo butambi ku biki byakola tuyinza obutamwekiza no ratinga tuyinza obutamusonyiwa byakola byali bingi
era Banayuganda si kyangu kya byerabira ate awo bali akusigayo ka line akala akatyo kunyiza abalabi kyobola batunyiga abamu nga mwami Kyagulanyi avayo nawe zamba bawagira sima abakibasiru Abaganda basiru nga yakola ne Kayihura yali kanywa musayi by then nga ye gundi wa ghetto tusirika busirisi man. That guy was a blood sucker. So many Ugandans were killed ku orders yakolanga nga IGP era bingi ebyaliwo byakutaka wesi biki byonna nga bayimuteekako naye nga bagenda bimuteekako manyi omuntu anonya friction. There was a friction between Kayihura ne Kawesi byagira kugula kamera zino zola ku nguudo omwagamba tugule omulala agamba naye budget nene. That friction oli taking advantage n'agamba kachegezo ono yajjewo oli balina obutakanya ne mukyala we kati baba ngo ne bajjawo mukyala ne bakwata kiyingi bamu implicating nti yasomo ki kati ebyo bibaawo era Matiya tusobola okuyomba wano bwetumala okuyomba negamba ojja kundaba Matiya ojja kundaba kakati abadde wali nga kulinamu interest obanga nze gwayagala wakubulizaayo ayinza okujja nakutemulo bakusse ne batakusse kati gwe oliyombo lwasembye okuba nalwo ne Matovu bayola Matovu kubanga yasembye n'okuweereza messages tiisa bagita chaos theory. Chaos theory nti omuntu taking advantage of the situation to implicate another. So katika Kayihura kiwabanga akimanyi that chaos theory agimanyi there is no way wasobola okwejjerera and we cannot exonerate him. And then tell bukakafuwa mubuze yakubuli omugwe ku orders yafa nti yegwe manyi omu yekka eyafa ku orders zange yali gundi niyo kimwe bulungi yaduumiranga poliisi yatuntuzanga bannabyabufuzi be battanga emmotoka be zaalinyanga n'ebikonomero byonna ebyakolebwa bangi bye baakubanga nga tebawozesezza mumbere kwambu babadde babbi bangi gwe genda omukole ku mugende naye gwe mu lifetime yo ng'oli IGP ani gw'ojjukiranga yewe okusoboga nti ono kale ye yafa newankubadde yafa mu butuufu naye nga yafa orders zo talina. So is a saint. Tewali eri malayika kale wamaaso oga nti tewali dinafuta nabo mujja kumusango nti waliwo batuwakola ki tewali naye nga Munnayuganda bwemubuuza omugamba nti neddala tumwasembolingirawo abaatulugunyizibwa waliyo n'abaafa bwe tukola research next time bwe bayi topic tusogyetaano tumentioning amannya nga baafa because baba batulugunyiza makomera baba batulugunyiza mu police cells baba batulugunyiza mu biki avudde ne bamukubya nnyo n'atuka mukomera n'afa avudde ne bamukubya nnyo bali mu basement eyo bali mu biki nga gayi yakomandi nga yabikulira lwaki ayogera nnyo ng'omutuukirivu because kati ayagala kudda mu life ya muntu wa bulijjo kimulumiriza ekyo kye twogera always nti obuyinza olwaleero obuyina naye kyatokola ki there is life after that position. Natandise nkugamba nti tubeera nnyo serious mu nsi etalina abakulembeze bali ki nze mbadde ntuli ano scaffolds ezibaddewo mu byobufuzi ez'abannaffe bano bamuwanga kivumbi bwe bagezako okuvunza bannaabwe politically babatte n'omuntu alebe n'okulwanya otuzzi negamba nti kati muwanga kivumbi olina emyaka 55 olwaleero olina ekisanja kimu kyokka mukama bwakikwongera ojja kuba ina emyaka 6 oba alina 5 ajja kuba nga 5-7. Alright? Mpuga will be the same age. Muwanga kivumbi zasingako omwaka gumu ku mpuga wabenkana. Mujja kuba the same age. Ni namboze mukulu ku bo. But of course age ejja kuba iki? Kati bwe ogenda kuwangala emyaka 8 ng'ovudde mu bukulembeze bwa MP ku myaka 60. Nengo ogenda kuwangala 8. Abiri gano ogenda gawangala nga you associate with who? Because bano bokuze nabo. Si kyankukola nnyo mikwano mipya. Much as you can kola mipya. But si kyangu nnyo. So I always tell people there is a life after politics. There is life after that service. That position you are holding. Nti tugenda ntukola ntwemalamu ng'ogwempaawo. Nze nja kuwa ekyokulabirako kyange nga nze omuntu. Nakolako ekitongole kya Kabaka eky'ebyettaka. Buganda Land Board. Ne bantumako omulimo mbereko bensengula. Abantu abo nga balinawo business gye bakolerawo kubeerako bitraka biki nga obala ebintu ebiriko biri mu biliyoni ya sente
ate bitruck kwa waliwo garage bikinga mimi n'abantu basula mu bimotoka ebyo nemba ko mu lukungano lwasooka nemba ko mu lwokusala n'ekyawa eri batandiko pressure abantu abalina okuvaawo tuyagadde ogenda mu kooti etuwadde order abantu evacuating ne bagaana tugenze ku police ezeyogedde nabo baganye nentuula ne DPC wali Kampala by then n'abalala besijja kwogera nabo wali mbukulembeze obuli official netukiriziganya tibana abantu balina okuvaawo era baveewo ne bansaba ssente z'okubajjawo nengenda nensaba miliyoni aga tujjewo abantu office ne bazimpa naye nentwala team saa mukaaga ogw'ekiro netumaliriza byonna execution nga lunaku olukola ki oluddako ne bagula ebidomola by'amafuta 4 petroli ne tufuna abaana bano ababuchwiri abantu abamafuta abaki ab'emiggo nga tulina n'emmundu zaffe zaali ndoza kwaliko n'emmundu nga 6 abapoliisi nga bali muleeya tugenda kukola operation kusengula baki ng'okusengula kitegeeza okuyira ebimotoka bino amafuta obikumeko akaliro aluleeta essasi likola ki limulya oba afudde batafudde emiggo gikaabe ku site ekyo tukimaliriza olunaku lw'execution bampita ku ssaawa zaali 5 ez'ekiro ne tutula somewhere nakyo kankyogere mu ofiisi ya RDC nze mmanyi ne baŋŋamba bino bye bino na bano be bano kati ate bali be bali ono yono noono kati lwaki mwali mbasengula tebasasula busuulu anti twagala bajja ku ttaka tulikozese mwenga Buganda Land Board yes naye bwe nasirika bwenti ne baŋŋamba tubuulire tugende mu maaso obwanga okkiriza abaana tubate ono noono be baŋŋamba ono noono kikyotegeeza bali bagende bakole omulimu naye nga bano bo beetegefu okuwa backup kati gwe oli muntu kika kigwenyumya ne atategeera mboozi kale RDC n'abalala be bagamba lunyumya ne bano abaana abato ng'abaana ba ghetto bo beetegefu ogenda ze gambye ono noono be bali ku command bo bali babate bagende bakole bano babuwa backup bino bye bikola na bino naye nga gwasalawo gwaga nze nsalawo tibate. It took me 5 minutes nendowooza neŋŋamba naye ngenda kuva mu kifo kino bizinesi z'abano abantu eziri mu biliyoni ya sente n'okusingawo zonooneke bapaakingako bitrailer it was a lot abaana abamu basula mu motoka ezo bajja kujjiramu omusaayi ogwo naaguddawa ne bizinesi y'omuntu nange bwe ndikola bizinesi ndibeera yali nkwatibwa fitina bwokye bizinesi yange ogenda okumaliriza ng'oganye ng'okkiriza oyagala samare sijja gikuwa wagaana kyentegedde nawunzika ng'ebirowoozo bitambudde ne mbagamba ngenda kubaddamu bwe nafuluma ebweru ne nkuba essimu mugamba tukireke saakyogerera awo kubanga baaliwozza mbapima mbadde mbakola ki mbapima navaawo mbagamba nti afande tukireke kati mwamaliriza mukirese oba bakama bubu baga kati operation kati kiwo oluvannyuma ennyo ng'oyise emyaka nga 6-7 baafuna ono ze babitetenkanya naye ate era bali twatugezaako okugjawo nawo ne batwalako ekitundu anyway essore endala naye ki kyenjagadde okulaga there is always another life after that position because the position okwokya abantu abo ne bizinesi yabo n'abamu baffe kyate kinyongesa musaala kituufu bati bankuza mu kifo ate ne bali badde nga bankuza okukuzibwa okwo ne ssente zinyongezebwa tebyenkanankana bulamu bw'abantu ne bizinesi zaabwe. So conclusion yo ku Kayihura yakola bingi
olwaleero muleke bimulume ne byatakola bajja bimuteekako because yali head wa police yali head wa police which police nze Matovu nina mikwano gyange baba kubenga zo ne bazimenya nange ne bagala okunkwata aba police yes by then ngo omusajja gubayitanga Ngobi nga commissioner economic obayita economic crime ekibuli he was the commissioner economic crime ekibuli nga musana oba yali akolangani nakulo nga je bali ekibuli twatunda ettaka actually mbine by'ekibuloka mutunonyeze sente hano tukumbuza jenzi ya sente mbuye kibuloka nkutukuba ekibuloka kyaffe batwadde obukadde bwafaaga tuguza abasajja milioni 3.8 ettaka lirina muŋona commission wa muwasatu yalwa 10% 38 million tozi tuwadde fetu tuivuddemu kati abayindi bano bagula babayindi bannaabwe bali Bungereza abatiru party kati bali bamanyi first family bamanyi unit kata bamu connectinga nga wale tebikola ki tebitambula bagala okukola investigation nga babo wechape ky'ekicupuli fitwa wataka itali ko chapa lya kabaka babo wecha bano bakola echapa kya NASA bakola environment certificate za NASA n'ebirala bo bakola ekikwekweto okunoonya buli yakirimu ngate kubatebeza obuteza buli go bakwatanga kumukuba mukola ki mujja mu njala that was Kayihura's police naye nze ngero omugezi kuba film stera nze mbangawo nze mapesa gange sinduka mapesa gange ngobyansanga wali ngatudde ku meze ya musana nambuzo ono mumanyi tinedda ate muge munoonya nabayita ekisajja bakira kikasiba bye basiba kukuta Kayihura obujuka timu yali yavukanga batano basiba aba flying squad abataka wesi nanga mbadde nje kukubagwe kukutu nana ona bayogezwa okunywa omusaaye hawedanga sigai nakasonga guli mu chupa albadanywa munywe that was Kayihura's police nti omuntu katanewo zaako tomanyi musango bayi no batayina no even they kill echo mikwano jange bachi bakola zina ki smart kwa because nali manyi okunyiga amapesa gange kati Kayihura no kuvoye najina tukwabira nka baby nze so kumwekeza rating sija kulimba okujja ko Banayuganda atabadde wano nabo bonna ba associates benze batuliyamba tya be yakolagana nabo closely temuzanyira mbintu so endulu ja kuba yabwerere etayina makulu akirize yetondere gwanga kubiyakola nebyatakola bwe yetonda nze ne baba yatta bantu nze nga Matovu kugambe nyina mikwano janga batulugunyizibwa nga tebalina musango tumusonyiwe okusonyiwa bakiriza nti emisango gyaliwo nejatakola because yali ed ato fembo katuli kitugamba gunsingidde ddala kati ate noga mukukola nembuta kola kati oba yakola oba teyakola nenga kyali mu kisanja kye yetondere bwetondezi Banayuganda alimu okutandika okukoza nsakikola kukugambe gano omubuuze kikyo ojjukira kyewakola ng'oba omuntu yafa oba amagulu bagatemako oba mikono nga gwa kisanctioninga tayina ekiro ekyayinza okugamba nti nali mbuvunaanyizibwa bwange then kati omuterawo otya omukono nti biditi yabikola so abantu era beewunyiza nno okuvaayo kati okwogera and why now era nga bagamba lwaki kati baba ku kyomuterako sanctions oba weerabidde kyogamba zaava mu bbanga the guy was a blood sucker nze nkugambye nti aba associates be the then associates nga kati olwebe tudinga nabo mu byobufuzi Mwanga Kivumbi ali ku listi y'abanywanga amafuta ga Kayihura ogerabidde listi yayo ogerabidde tutululira abafuzi abasinga baganywanga nzikiriza nzisaganywa maybe sali munabyabufuzi wali munabyabufuzi nizo kuba sali kale nalindoza ku level ya wansi kati bayinza gampa nali nkyali mujega naye ate bwogamba bwotyo nyina bemmanyi nga ate nalimba singira nga baganywa nga abawakadi abamu nga baboda bapakinganga nawe Mengo nga baboda banywa amafuta bapakinga we Mengo nabo nange nalimba singa nga bo bagabawa omusajja ono ayina abamukuba kuba munda mu system kati kugambye nti olutalo lwa piraawo ne sowane ekola ki
Kayihura atunuliddwa ng'omu ku bayisobola okubouncing back mu political positions eza government mukondo okudda. But he can be appointed the vice president, he can be appointed minister of security or defense or whatever. Never mutebereza okuba nti agenda kubouncing back mu kifo ekyaki ekyamaanyi. Kati engumi erina okutandika kubanga balwanira olusaniya luli. Olusaniya lubakola ki? Era osanga ekinu nga bakiyuzizza. Tolaba bulabi nti bamukuba n'ogaa nti bamukuba bukubi. There is a reason. Is a threat. Tumukunde agenze kwesima okuba MP. Oza anoonya ki? Baali bonna n'ono era bonna baabatalumu. Kati golooza oli bw'ajja talaba ono gy'alaga. So ntalo zaabwe za munda. Naye ku kyaffe public Kayihura tana kyatugamba. Aveeyo yeetonde. Tumaliriza leero. Ojjako ng'oyagala olina akagambo k'oyagala okwogera. Okuliyo nga gwe olina ky'oyagala okwogera naye nze ensonga zange zibadde nnyangu nti bwe tuba tukola ebyobufuzi ng'opposition muwasonga Democratic Party bwetu bwesobola okufaanana saasira needi ejja. Saasira PFF. Newankubadde the players are old era babaddemu ebyobufuzi but they are new politicians in the party bagenda kusinkana hurdles ezimu. Saasira DA, is it DF? DF and other political formations. How you said DF party? Of course, kyalina okwogera yo mulungi mu kuzanyisa olulimi naye mu kukola ali awo kireebereebe. Era Mao njagala kunzikanga nti Nobert Mao twamwanise twagenza omufungula nga ne underpart gyayambadde erimu ebituli n'akabina kasiwuufu takanaaba yenna n'aswaluka Nobert Mao yaswadde. Tuyanza wona bado suzira okubeera nga otulaba olwaleero tukomye wano ne Ssaalongo Matovu Moses tujja kutandikira olunaku olulala akuuma atakumira mpeera.